Omuntu agenda n'aloota ekirooto. Omuntu agenda n'aloota ekirooto nga kirimu mukwano gwe. Mukwano gwe ne bamugamba nti ogwo muzimu. Omuntu n'aloota ekirooto nga kirimu muganda we, ne bamugamba nti ogwo muzimu. Omuntu n'aloota ekirooto nga kirimu neiba we, bamugamba neiba guba muzimu. Omuntu n'aloota ekirooto nga kirimu kitaawe, ne bamugamba nti oyo kabaka bulamu. Akati omukyalo ono ow'Embogo, muzzukulu wa Kayiira Gajuule, abuuzizza ekibuuzo nti bwe tuba nga tuloota ne mutugamba nti kitaawo kabaka bulamu, oba bbaawo kabaka bulamu, oba neibawo muzimu, oba mukwano gw'omuzimu, oba muganda wo muzimu, abaffe tumanya ddi nti kati oloota mulya mmere? Era n'abuuza ekibuuzo nti omuntu bw'afa emyaliriro emeka egyeyongerayo wansi? Akati kankwanukule, obubaka si bikoppe, obubaka si bikwate, obubaka si kujweteka, wabula obubaka kumanya. Okumanya obubaka olina okuba nga walayirira omwaliriro ogwo okutwalira ddala ebbanga eriwerako, era olina okuba nga oyitabye ensozi eziwerako, era olina okuba nga ozebakiriddemu ebbanga ng'oggyeko bano abatambuza lubaale owa pakupaku, ng'ayimirizza amagulu abiri, alowooza abaana, alowooza emirimu, alowooza n'abeerawo atya. Obeera tusobola kuyitaba mwaliriro gwa bubaka buno, kubanga omwaliriro gw'obubaka muwanvu, mugazi, kubanga lubaale kyekintu ekikyasinze okuba ne tekinikisi ez'ekika ekyowaggulu, oba saayansi ali mu bubaka wa kika kya waggulu, kuba bajjajjaffe bakozesa amagezi mawanvu nnyo 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 nnyo. Jjajja okutuula n'afumba obubaka n'abukuwa ekiro. Era ebintu byonna bye mulaba mu saayansi n'amagezi ag'ekikugu agali mu balyammere gonna gava mu lubaale munda, kubanga buli ggwanga lirina lubaale. Tekinikisi z'obubaka mpanvu, era kyova olaba nga abantu batambudde, oli n'atambula emyaka 4 nga lubaale yabula, naye ng'ate ku mutwe gwamuloosa, naye nga byamuloosa tasobola bijjamu kituufu, kubanga kigambibwa nti bajjajjaffe olubereberye baawandiikanga ku mayinja, ate empandiika etali yaffe, wabula empandiika ey'okukoloboza obukoloboza, obanga boolaba Oluchina bwe luwandiikibwa, nabo baawandiikanga ku mayinja, naye nga ennyukuta nkoloboze bukoloboza. Okitegedde? Ffe empandiika eyaffe y'empandiika egondezeddwamu omulyammere gy'asobola okutegeera, naye empandiika ya lubaale osobola ennyukuta ezo okuzimanya kikwetaagisa okuzisomera emyaka egiwerera ddala 7. Omuntu amala emyaka 7 mu ntabaalo aba mukazi oba aba musajja, era aba teyeetaaga kwejingirwako, kubanga omwaliriro gw'obubaka osobola okutambula mu bantu ab'enjawulo abali mu nkola ey'ennono, naye omwaliriro gw'obubaka mulala, kuba buli gw'osanga n'omuwa obubaka abukuddamu. Naye atuusa obubaka ani? Ti oyinza okusanga nga babale. Okitegedde? N'olwekyo omwaliriro ogwo ogw'obubaka bagukolerera emyaka egisukka mu 7 kubanga gwa waggulu, era okumanya ebyama bya lubaale si kyangu, oba okumanya lubaale kyategeeza si kyangu, kubanga lubaale asobola okuwa ekirooto n'oga nti nkitegedde, naye ng'otegeddeko hafuuwe, era n'okolako ekyo ky'otegedde, ekisigadde ne kisigala ate lubaale takizza,
nojja wekanga nga buli lwokola lubaale omukolera mu bitundutundu tawera era n'osigala nga wasigalanga bw'oli kubanga batono asobola okuvvuunula ekirooto n'akimalayo kyonna nga kiramba wakiri oli avvuunulako byategedde basobola okuwa ekirooto nga kikulaga okusogola embidde ate nga kikulagiramu n'ekintu ekirala kati okusogola embidde bw'otegeerako okwo n'okolako okwo ekirala ky'otaategedde n'okireka ebiseera ebisinga lubaale essente za lubaale ziva mu ntuuyo okusasulwa kwa lubaale bamala kukolerera ebya lubaale tebiriibwa ku mukeeka ensonga lwaki ebirooto abireeta abisulise nti buli muntu atereeza lubaale alina okubaako ne opposition side okitegedde omuntu atereeza lubaale aba n'oludda olumugamba nti tereeza ate aba n'oludda olumugamba nti tobitereeza nti omupiira ogutali mu kuwakanya tegunyuma teri muntu atereeza lubaale ng'awagirwa lubaale yenna buli muntu atereeza lubaale alina okubaako n'ekituntundu ekimuwakanya era omuntu alondeddwa empewo atandika okukyayibwa okutandika ng'avubuka oba wazaalira omwana oba wafumbirirwa oba wawasiza omukazi ekitundutundu ky'ensi omukyawa we kitandikira abadde n'emikwano nga giwangaala oluwasa egimu nga gikwekutulako abadde n'emirimu nga gitojjedde oluzaala omwana nga bagikugobako abadde n'emikwano nga gitojjedde oluzaala oba olufumbirwa nga gikendeera abadde n'abooluganda bonna nga bakwagala nga buli wookyalo owooluganda bakwaniriza oli muganzi oluzaala abooluganda abamu nga beekutulamu olufumbirwa oba oluwasa abooluganda nga beekutulamu opposition side etandise oluzaala omwana ogenda okutandika okwenjera ku basawo oluwasa oba olufumbirwa ogenda okutandika okwenjera ku basawo okwenjera ku basawo teri muntu akyetuma embeera yeekutuma teri muntu atankuula lubaale embeera yeetankuula lubaale yeetankuula yekka teri muntu amutankuula okutambula ku basawo teri muntu akyegomba weekanga obatambuddeko nga waliwo embeera ekulemerera ekusukkako naye ebiseera ebisinga obungi ng'oggyeko abaana abato omuntu amala kuzaala ku mwana oba omuntu amala kufumbirwako oba omuntu amala kuwasa embeera y'emyoyo neesembera kubanga bw'ozaala oba okuze bw'ofumbirwa oba okuze lubaale atabaala abaana abato naye okutabaala abaana abato tekwenkanankana muntu azaddeko oba omuntu afumbiddwako oba awasizzaako okitegedde kakati omwaliriro gw'okuyitaba ekitundutundu ky'obubaka kubanga buli omu buli gw'obubaka abukuddamu wabula olabira ku bye bakuzzeemu kubeera nga si byebyo ng'obitadde mu nkola olabira ku butagguka n'omanya nti ebirooto bino mbadde mbitegeera kifuula nnenge omwaliriro ogwo gutuddemu tekinikisi ez'enjawulo okusinziira ku nfumba y'obubaka lubaale engeri gy'abufumbamu lubaale afumba obubaka ng'akusiigira ekifaananyi okusinziira ku ebyo by'oyitamu mu mbeera z'obulamu bw'oba makanika lubaale afumba obubaka ng'abufumbira ku mulimu gw'okola ogwa makanika n'akuloosa bulooka n'akuloosa pisitoni n'akuloosa sipaana n'akuloosa emmotoka n'akuloosa ebintu eby'enjawulo omupiira ng'oguvuga omwo nga mwolina okufumbira lubaale omutereeze bw'oba ofumba woteeri era lubaale mwakuyisiza bw'oba olina bakama abo b'okolera tugambe bawarabu ndawula bw'aba akuloosa obubaka era ajja kukuloosa mukamaawo bw'oba ng'olina ekintu kyonna kyonna ky'okola oba mulimu ki oba busomesa era ajja kukuloosa ng'oli ku ssomero osomesa oba ng'olina abayizi oba okola ki kyokka ng'afumbiramu sitooleyo okitegedde lubaale asobola okukuloosa sappule ng'ewammwe muzze muli basomi n'akuloosa ekintu kyonnyini ky'omanyi ng'olina kukyozaamu okyoze okizze ku ludda luno kati lubaale asiiga ekifaananyi ng'akusiigira mu mbeera gy'omanyi gy'oyitamu osobole okutegeera ky'agamba naye ekirooto akireeta akisulise kakati obubaka buno okuloota kitaawo ne baga nti oyo kabaka n'oloota bbaawo ne baga nti oyo kabaka n'oloota neibawo ne baga nti oyo kabaka kyokka ekirooto ky'omulya mmere okyawula ddi oyawula ddi neyibawo nti waloose neyiba
oyawula ddi kitaawo nti waloose kitaawo? Bw'onoogamba nti ndoose ndi waka nga bakugamba nti ago matwale ga kabaka ge gakuyita. Abaffe oyawula ddi ekirooto ekikuyita ewammwe? Kati ekyo kiva mu ngeri gye walooseemu, era ekyo tekirina bwe kiyinza kukunnyonnyolwa. Kati kiva ku ngeri obubaka bwo bwasse butya. Oyinza okuloota muganda wo nga ddala kituufu yabadde muganda wo nga si muzimu, kyokka ate n'oloota ekirooto nga waloose muganda wo oba mukulu wo oba mutowo, nebaga nti ogwo muzimu. Kisinziira ku bubaka, engeri gye bwatuddemu, engeri ekifaananyi gye bakisiizeemu. Okitegedde? Oyinza okuloota muganda wo nga muli mu nnimiro, agenda akulaga ennimiro emeze omuddo, ekikande kingi, olusuku ebisanja bigudde lwetaaga kusalira. Ekyo ekirooto kiba kyogera butereevu nti muganda wo gwabadde muzimu, kubanga muganda wo yayatula ekikaakyo. Gwabadde muzimu nga gukulaga ennimiro zaagwo bwe zaazikanga bwe zaabeerangawo. N'oloota neeyibawo ng'olaba ali bwereere. Okitegedde? Ekirooto ekyo kiba kikulagalunye nti neeyiba gwe muzimu gw'oyita nagwo gukubeera okumpi, nti gukubanja lugoye oba lubugo, guli bwereere. Kakati kisinziira ku bubaka engeri gy'oba wabufunyeemu. Obubaka engeri gy'oba wabufunyeemu bwe buwa kuvuunula enkola n'enkozesa ne ansa z'alina okuwa. Okitegedde? Obubaka si kuteebereza, obubaka si kukunukiriza, wabula ekituntundu ky'obubaka bayitabira kiyitabire ate emyaka egitali mimpi. Bw'otabaala entabaalo n'ozimalamu akaseera katono, kizibu okumanya tekinikisi z'obubaka bwonna ku buli muntu, wabula okugattagatta abantu bonna okubakuŋŋaanya awamu n'ogatta emitwe gyonna n'ogikuŋŋaanya wamu kikwetaagisa okuba ng'otabadde emyaka egiwerako. Omuntu atabadde ebbanga ettono oba emyaka emitono agattagatta emitwe kyokka wabeerawo gy'atasobola kusibira mu katambaala kamu oba okugikuŋŋaanyiza awamu, wabula okugattagatta emitwe egy'enjawulo buli mawanga. Okitegedde? Oba muli bika, emitwe gyonna n'oba nga buli mutwe enfumba yagwe y'obubaka osobola okugulengera oba butunuulira ku bintu byabwe eby'omunda. Olina okuba ng'otabadde emyaka egiwerako wakati w'emyaka 6, 7, 8 oba 10. Okitegedde? Emyaka egyo oba osobola okugattagatta emitwe gyonna n'ogisibira mu katambaala kamu nga buli mutwe osobola okutegeera kigwabadde gutegeeza. So n'otasobola kufuna bubaka bukusukkako. Kakati embeera yeetambulirawo bwetyo, kansuubire nti ekyo nkikuzeemu. Ekituntundu ekyokubiri, omuntu bw'afa n'aziikibwa, myaliriro kye gyeyongera wansi mu ttaka, kubanga tulaba tulina akaala akayitibwa ebuziba, ebuziizi, mu mpompogoma, ku lukuusi, ku ttale. Mu mpompogoma, ebuziba, ku lukuusi, mu ttale, ebuziizi, byonna byalo by'abantu abaafa. Kakati kantukuviire ku ntono. Ekituntundu ky'ebuziba, ez'empopogoma zisangibwa mu nnyanja, era ennyanja basobola okugaa nti amazzi twagalaga ebuziba. Ebuziba si mu ttaka lya ku lukalu. Ebuziba kitundutundu ekitudde mu matwale g'abasese oba ag'oku ludda olw'ennyanja. Mukasa, Musambwa oba Kabaka naye atudde mu kitundutundu eky'amazzi, era ng'amazzi ago galina empompogoma. Abantu abafa abagwa mu nnyanja, kitundutundu ekya Namumira, ennyanja Namumira. Ennyanja erina ebitundutundu by'empompogoma zetwandiise eza Walumbe ez'oku lukalu, wabula empompogoma z'oku mazzi zitudde mu nnyanja wansi mu nnyinjayinja, era empompogoma ezo zisobola okukusesema oba obutakusesema. Omuntu bw'agwa mu nnyanja ne bamunoonya n'abulira ddala, enjaziyazi
ez'omunda ziba zamukutte era zimukwata n'atuuka okusaanawo n'asigaza magumba era amagumba ago ne gatuuka ne gakutukakutuka. Ennyanja bw'etuuka okuwandula erina emyalo gyewandula obuwanga, okitegedde, obuwanga n'eŋŋumbagumba. Ennyanja erina empompogoma, ennyanja erina ennyanga. Kabaka Mukasa kabaka era naye alina ekituntundu wakolaganira ne Walumbe kubanga obwakabaka bwe nabwo bukola ekitundu kya Namumira, obwakabaka bwe bukola ekitundu kya Walumbe era obwakabaka bwa Mukasa nabwo bulya, okitegedde. Era kyekituntundu w'oyinza okulootera emirambo nga giri mu mazzi, ekituntundu w'oyinza okulootera abafu ng'obalaba ku mazzi. Ne weebuuza ate ekitundu ky'omufu bwe kiba nga kya Kabaka Bulamu ku mazzi kinonayo ki? Kakati ebyo byama. Ebuziba, empompogoma ezo zisangibwa ku nnyanja era bwe tuba tukoowola tugamba nti nkoowola bajjajjange abali ebuziba, ebuziizi, ku ttale, mu mpompogoma, ku lukuusi, okitegedde. Kakati ekituntundu ky'ebuziba gy'emizimu Mukasa gye yakwata. Abantu abalina lubaale nga yasibuka ku mazzi gamba ng'ab'Emmamba, ab'Enkima, ab'Engabi, nga tugambe nti omusambwa gw'omukulu Mukasa osamirira obwakabaka bwa mirundi ebiri. Osooka n'oteeka ekitiibwa mu bwakabaka bw'okulukalu, obwakabaka Bulamu. Kabaka Bulamu n'akutera ekituntundu ky'Abasese, Abasese ne bakuyita. Bwe bakuyita naye n'ogenda n'obikka kubanga Kabaka Bulamu aba takuyinaako buyinza wabula aba atudde mu kkubo lyo. Bw'omubikka ng'ekkuba alita ng'ogenda Essese, Kabaka Mukasa ng'akuteera emizimu gy'abajjajjaabo, naddala lubaale oyo nga akulemberwamu Lubaale Mukasa, ng'omusambwa gwammwe omukulu Mukasa, jjajjaawo emizimu giba giri Buziba. Emizimu egiri ku ttale giba gitudde mu Bwakabaka bwa Ddungu. Emizimu egiri ebuziizi, ebuziba, ebuziizi ku lukuusi giba gitudde mu Bwakabaka bwa Kabaka Bulamu. Tuyina ekitundutundu eky'empompogoma. Empompogoma z'ennyanga za Walumbe. Nkoowola emizimu gyonna egiri ku lukuusi, ebuziba, mu mpompogoma, ku ttale, ebuziizi. Empompogoma kyalo ekiddako okuva ku lukuusi. Olukuusi kye kitundutundu oba kyekyalo entaana weekoma, lwe lukuusi, kyekyalo ekisookerwako. Era bw'oba otambula ng'ogenda tugambe nti ogenda Kampala ova Ssingo oba ova Buddu, tuyina ebyalo by'olina okusookerako nga wakalinnya takisi. Kati ekyalo ky'osookerako nga wakalinnya takisi ofudde, ekyalo ekyo kiyitibwa ku lukuusi. Ku lukuusi ly'ettaka erimyufu, entaana weekoma, oba basimye fuuti 7 oba fuuti 10 oba fuuti 6, kyekyalo ku lukuusi. Ekyalo ku lukuusi omufu aba akyawunyaako obuntu, okitegedde, aba akyawunyaako obuntu ng'akyalina n'omubiri, kyekyalo ku lukuusi. Ku lukuusi omuntu atuuka n'avaako. Ekyalo ekiddako kiyitibwa empompogoma. Empompogoma z'ennyanga za Walumbe. Omuntu olufa ne bamuziika ku lukuusi mu keesi oba mu ntaana, Walumbe n'amala omulyako ennyama. Ennyama eyo eriibwako ebiwuka eby'enjawulo gamba ng'envunyu n'ettaka okumira ennyama eyo. Ettaka likola obwa Namumira. Ennyama eyo yonna n'ekuggwako ku magumba n'osigaza magumba. Ennyama eyo olukuggwako otandika okukola ekitundutundu ky'omuzimu ogutalina nnyama, okitegedde. Bwe baba nga baakugaana okuziika omufu nti togendanga ku lumbe toziikanga, entaana ekyali empya tokkirizibwa gigendako. Omuntu ataziika tagenda ku ntaana ekyali mpya oba weetabye mu kuziika, okitegedde. Wabula omuntu gwe baagaana okuziika
osobola okugenda nti n'olima ekijja kiba kiweddeko olusu lw'abafu, olusu lw'abalya mmere. Okitegedde? Ebiggya nkiddamu oba amalaalo gaba gaweddeko olusu lw'abafu, olusu lw'omufu, omuvundu, era nga n'eggumba lyo terikyawunya buvundu, terikyawunya bufu, ge bayita amalaalo, bye bayita ebiggya. Eddaalo nga baakaziikamu omuntu ataziika taligendako, naddala eddaalo nga likyali mu wiikisi 2, wiikisi 3, mwezi, bw'oligendako olwala olw'ensonga nti omuntu oyo aba akyafaanana omuntu oli eyali mu ddiiro. Ennyama okuggwa ku magumba kigitwalira ekiseera. Okitegedde? Eddaalo liba likyali ppya, omuntu oyo ng'afaanagana ekitundutundu ky'omuntu w'abeerera mu ddiiro. Okitegedde? Kakati akatundutundu ako mulina okukegendereza n'okukamanya. Ekyalo ku lukuusi olwawo kivaako, era omuntu gwe baagaana okuziika, amalaalo agaakaziikibwamu abantu tagagendako. Oba okyali mu mutendera gw'omufu ali mu ddiiro, bwe bakugaana okuziika eddaala eppya, otandika ddi odigendamu. Kakati ekitundutundu ekyo eddaala limala kuyitako, limala kukaddiwa, omuntu gwaggwaako ennyama, awo omuntu gwe baagaana okuziika agenda kubijja butereevu n'abirimako, kuba ziba zifuuse eŋŋumbagumba. Ekyo nno bulijjo temukimanyi. Omuntu gwe baagaana okuziika njagala ogezese, atuuka ku mufu n'otabuka njagala ogezese, ogende ku ddaalo nga lya wiikisi 3, ng'ettaka likyali limyufu, nga terinagundira, ogendeko nti ogenze kulimako. Okitegedde? Omufu ng'akyali mu ttaka nga tannaba nnyama kumuggwaako, gezesa ogende ku ddaala eryo nga baakugaana okuziika. Okitegedde? Aba tannafuuka ŋŋumbagumba, wabula omuntu gwe baagaana okuziika alima bulungi ebiggya, naye ebiseera ki? Okitegedde? Eyo nno enjawulo njagala mugigezese. Kakati omuntu ennyama bweggwa ku magumba, emizimu egyo gyonna giva ku kyalo ekyo lukuusi ne gisenga ekyalo ekirala, ogwo mutendera, ekyalo ekirala z'empompogoma za Walumbe. Era bw'ogenda mu mpompogoma za Walumbe okubikka kabaka, ennyanga za Walumbe z'empompogoma kyekyalo ekiddako. Ekyalo ekiddako bwe muba n'omufu ng'akukkuluma tebanjabiza lumbe, tebaakola ki, olubikka kabaka, era ensonga tezitereera, oludde waka nga bakulaga nti mulina olumbe olutali lwabye. Okitegedde? Olumbe olutali lwabye, omufu tava ku kyalo lukuusi kusenga ku kyalo mpompogoma, era bw'ogenda okubikka kabaka nga mukyalina olumbe olutali lwabye, oba obikkidde bwereere. Era bakugamba mumale okuddayo mujje olumbe olwo mu nju, kubanga omufu tasobola kuvaako kudda ku kyalo kirala. Era bwe mumala okulwabya, awo ng'ogenda mu maaso n'ensonga, kubanga bwe muba temunnalwabya, omufu ono tasobola kulinnya takisi emwongerayo. Mumala kwabya lumbe, omufu ono n'alinnya takisi emwongerayo. Omuntu gwe baateerako omusika ne bamwabiza olumbe, ensi aba agisiibulidde ddala. Omuntu gwe batataddeeko omusika asigala ku nsi kwali, nga kwali teyeeyongera, yali awo yalemerawo, nga buli takisi ejja emuleka. Omuntu we bamuteerako omusika aba asaaniddewo ddala, aba takyalina kyeyeegomba ku nsi. Enjawulo aba ajja kujjanga nga muzimu alamule, naye ng'ebyensi abirekedde oyo gwe mutaddeko. Okitegedde? Era buli lwe mwabya olumbe
ekitundu ky'amaziga kivaawo era ne mufulumya olumbe mu nnyumba ne mulaga omusika. Ekitundu ky'amaziga bwe kivaawo nga waddawo ekitundu ky'essanyu, era mu kuteekako omusika muba baddembe n'okuteekawo endongo, kubanga eyali kitammwe muba mumulabye nga muzzizaawo eyali mutabani we nga ye musika, era essaawa eyo erinnya likyuka ne mutandika omuyita taata. Bw'aba senga wammwe ne mumuteerako omusika, essanyu lidda kuba mutandise omulabira mu kifaananyi eky'omusika ono era ne mutandika omuyita ssenga. Okitegedde? Awo omufu muba mumusiibulidde ddala, oba omugenzi aba asiibuliddwa ddala nga ayawuliddwa ddala ku by'ensi, kubanga addiddwa mu bigere. Era omuzimu ogwo bwe guba gujja buzikwogera nsonga zaagwo oba gulinnye ku mitwe biki nga gweddirayo guba tegukyawanuuza. Omuntu bwe mubeera nga temumuteerangako omusika mumugaana okweyongerayo gy'alaga, kubanga omufu gy'alaga wawanvu, alina n'okutuuka mu training ez'enjawulo n'ayatula ebitundu by'emisambo oba ebyamayembe n'ava mu bitundu by'abantu. Kati oli bwe muba temunnamuteerako omusika buli takisi ejje muyitako, okitegedde? Asigalawo ku lukuusi tavaawo. Ku lukuusi kyalo ekisookerwako oba siteegi esooka. Siteegi eyo waliwo takisi ezongerayo abafu ewalala. Kati abantu bwe bava mu bitundu by'obusika bababiriza ennyimbe biki, ebbanga liyise, ekiddako abafu abo basanga ku kyalo ekiddako z'empompogoma za Walumbe, z'ennyanga za Walumbe, ne bagenda mu matwale gaabwe mu tempo ku byalo byabwe nga Ssezimu omukulu ye Walumbe. Gino mizimu ne bagenda ewa mukama waabwe Ssezimu ye Walumbe eyabalya, amala n'abakuŋŋaanya bonna n'abateeka mu maka ge. Kye kitwala abantu okugenda okubikka ennyanga za Walumbe. Walumbe n'asunsula emizimu n'abateera emizimu gy'abajjajjaabwe, n'agamba kale mugende mukole bye bataakola, emizimu gyammwe gijjo ngibawadde. Okitegedde? Kakati ekitundu ky'empopogoma bw'okivaako, singa abalya mmere mukola lubaale, emizimu gino ne giteebwa mu makomera, Walumbe n'agita. Okitegedde? Emizimu gino bwe bagita, bwe wayita ebbanga ate ekyalo mpompogoma givaako ne girinnya takisi ne gyeyongerayo mu kyalo ekiyitibwa Ebuziizi. Ekyalo ekiyitibwa Ebuziizi ye muntu okubeera nga yasigala ku luwanga, amagumba gonna nga gasaanyeewo, nga wasigaddewo oluwanga lwa mutwe olulinga akabakuli. Oluwanga lw'omutwe lwokka lutuuka ekiseera ne lweyongerera ddala ewala. Okitegedde? Lutambula. Ogwo nagwo mutendera. Omuntu bw'asigaza oluwanga kabakuli, ebiseera ebisinga batera okukyuka ne baba nga tebakyajja na ku mitwe. Batandika takisi ebatwala ogwo mutendera gwa kusatu, ebatwala ne bayingirira ekitundu ekirala ne bava mu lusu lw'omuzimu. Nkomawo eno emabega. Ku lukuusi ye muntu eyakaziikibwa. Bw'aba tanateekebwako omusika talina gye yeeyongera, aba akyawunya obuntu, aba akyawunya oluntuntu olw'omuntu. Bwe bamuteerako omusika oluntuntu n'alulekera ono gwe bataddewo, ye ne yeeyongerayo olugendo lwe nga gye lulaga. N'ava mu lw'oluntuntu n'ayingira olw'omuzimu. Olw'omuzimu n'afaanagana Ssezimu ye Walumbe, ye mukama waabwe. Ssezimu ebiseera bye bamala naye, Ssezimu asunsula n'agamba gweyongereyo ku kyalo Buziizi. Ku kyalo Buziizi kye kituddeko amayembe. Okitegedde? Amayembe be basirikale. Amayembe agasinga baali bantu. Era ejjembe bwe lijja ligamba nvudde Buziizi, nze ntudde mu luwanga. Oluwanga ye muntu eyafa edda atakyayinza na kudda kwogera. Era Ebuziizi ye wava emizimu egikola ekitundu ky'ebigalanga. Ebuziizi ye waleetera abantu okusimba ekiteete ne kirinaana ennyumba y'emizimu. Ennyumba y'emizimu
mwe musinzira omuzimu omukulu ogwasamiranga lubaale, era omuzimu ogwo ne gubeerako emizimu emirala egiguli emabega egy'abajjajjammwe. Ennyumba eyo eyina emizimuzimu n'agazimu agatayingiramu. Ennyumba eyo kyeva eteekebwako ekiteete ku bbali. Ekiteete ku bbali mwe muteeterera emizimu gino egitakyayinza kwatula mannya, egitakyategeerekeka egy'edda, naye gyonna tegisinziira ku lukuusi, giba gyavaawo dda nga ne mu mpopokoma zaavaawo nga giri buziizi. Emizimu egijja omuntu n'akwatibwa ekigalanga, omuntu n'akuba ebirogologo ebitategeerekeka ne bakugamba mizimu, naye ng'emizimu egyo ne bw'ogiwa olubugo nga towona birwadde ebyo, bye bigalangagalanga. Kati ekiteete bw'oba omaze okuzimba ennyumba y'omuzimu kiraamirizibwa bwe kiti nti emizimu gyonna gye ssaamanya ne gye nnamanya egitakyategeerekeka gyonna mukuŋŋaaniranga wano, kyekiteete ekyo mwe giteeterera. Abantu ne bawona ebigalanga, abaana ne bawona okumeketa amannyo, abaana ne bawona okugugumuka, okukaaba ekiro, ebimba ebituga abaana, byonna biggweera mu kiteete. Ekiteete mwe muteeterera emizimu egitakyayinza kwerambulula. Okitegedde? Ke kaala obuziizi. Akaala obuziizi, omuzimu ogugendayo guba guyise mu mutendera gw'olukuusi n'omutendera gw'empompogoma. Omutendera gw'olukuusi omuntu aba akyawunya ak'obuntu. Ogw'olukuusi bw'aguvaako n'agenda mu mutendera gw'empompogoma gwe gwa walumbe. Ogw'empompogoma gwe gw'omuzimu ddala pyuwa. Omuzimu ddala pyuwa omuntu atuuka olusu lw'omuzimu n'aluvaako n'agenda akaala obuziizi. Akaala obuziizi n'atandika okukola training ey'emisambwa oba ey'amayembe. Okitegedde? Amayembe mangi nnyo ge mulootagana nga mayitirivu nnyo gali mu nkumi na nkumi, mitwalo na mitwalo, naye nga ku mitwe muwulirako amayembe mabale. Amayembe agajja ku mitwe mwe muli Lubowa, Namuzinda, Kasajja, Katabaazi, Kizuuzi, Lukwata, Namuzinda, Namudaala, Kiraalire, Byuma, Kisekulo, Jembe Kasajja n'amayembe amalala ag'enjawulo. Mulimu n'ag'ebyama ng'ejjembe lya Kawuugulu, amayembe ag'ebyama aga Kabaka agamanyikiddwa. Naye nga bw'oba oluuta ago amayembe mabale, oluuta amayembe kumpi ensi nnamba, n'oluuta abasirikale kumpi ensi nnamba, omwo mwe muli ne bajjajjammwe gy'osibuka emabega b'otaalaba abatakyayinza kujja kwogera nti ndi muzimu. Okitegedde? Kisinzira ku training buli omu department gy'agabanye. Emisambwa egirinnya ku mitwe mitono, naye bw'oba oloota emisambwa oloota ebyalo n'ebyalo, omwo mwe muli ne bajjajjaabo b'otakyayinza kumanya, nga takyayinza kujja kulambulula nti nze nagwa Jindi, nga ne we yagwe yasaanawo. Ewantu wonna we mulaba ebibuga n'obunaala, biki ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa makampuni, biki byonna bitudde ku bitundutundu nti gaali malaalo, byali bijja, baali bantu. Naye ng'abantu abo tebakyayinza kujja kugamba nti nze nali naziikibwa Ntebe, oli nga takyayinza kujja kugamba nti ewali ekisaawe ky'ennyonyi we baali banziika we nayina ekibanja, oli nga takyayinza kujja kugamba nti ewali ekkolero gundi awo nayinawo ettaka. Ng'ebyensi baabita, abantu batuuka ekiseera ebyensi ne babita. Bino bye bagamba nti abantu tebazimba ku malaalo, biki abantu basimya amatooyi mu bibuga, naye nga amatooyi agasinga agamu gayita nga zaali ntaana, amakolero agasinga gatudde nga zaali ntaana, naye nga abantu baava mu bw'obuntu ne badda mu bw'obuzimu, omw'omuzimu n'abuvaamu n'adda mu bw'omusambwa, nga takyayinza kujja kugamba nti ate banzimbako, ate bansimako ttooyi, ate banzimbako ekkolero, nga takyayinza kudda kuwanuuza ng'ebyensi yabita. Omuntu asigala akyalondoola ebyensi ye muntu ali ku lukuusi. Ku lukuusi aba akyawunya obw'obuntu, adda n'agamba ekibanja kyange, nadda n'agamba gundi ye yanzita, nadda n'agamba kino, byonna ng'akyabirondoola. Ye muntu akyawunya obw'obuntu, ye muntu ali ku lukuusi. Abantu ebiseera ebisinga olubateerako obusika nga bagenda ewa mukama waabwe Ssezimu.
ensi baba batandise okufunira ddala akawula era nga bwegukowula nga muzimu gujja gwogera nsonga mukole kino mukole kino mukole kino mukole kino. Ekitundu ky'omuzimu bwakivaamu abantu abamu balekerawo okujja okulinnya ku mitwe aba agenze mu dipatimenti endala nga n'omuzimu olusu lwagwo lumuweddeko n'agenda mu dipatimenti endala. Kati waliwo omuzimu ogutera okujja ne gugamba nti maze emyaka 50 maze emyaka 60 oyo abajjajjammwe nga kumpi yafuuka dda musambwa maze emyaka 1,000 maze emyaka 50 60 guba muzimu naye ng'omuntu oyo musambwa wabula nga kubaze bakola ensonga nga tekuliko yazituusa nga bonna baze bagetangete. Kati ne banokolayo omusambwa ogwo nga yali jjajjammwe ng'alina okujja ayogera ebyaliwo ng'era bw'abimala agenda. Jjajjammwe najja n'abagamba nze gundi maze emyaka 60 ensonga zange zatambulanga bwe ziti. Gwe muzimu omukulu. Ekireeta omuzimu ogwo ya nsonga yakuba nti abazze bamuddira mu bigere abakongozzi tebasobola kulambulula kiriwo ensonga bajjanga bagetangete. Kyekireeta omuzimu ogwo gw'emyaka 60 naye abantu abasinga obungi baba nga bassenkulu abamu bannankulu bazze bakola bulungi ensonga era ogenda okuwulira alinnyisa omuzimu omukulu nga guli myaka mu gw'ensanvu mu gw'ekinaana waliwo n'alinnyisa omuzimu 92 awo 98 jjajjaabwe yakafa jjo naye ng'ensonga yazimanya n'alinnyanga omuzimu omukulu oba mu myaka gy'ana oba mu myaka gy'enkaaga awo 79 jjajjammwe najja nga gwe muzimu omukulu. Kitegeeza tewali nsonga ereeta muzimu guli ogw'emyaka 60. Bw'owuliranga omuzimu ne gujja ne gugamba nti maze emyaka 60 nga omanya nti abantu bonna abazze basamirira empewo ezo okutuuka gwe w'osamiridde tebaalambulula nsonga mu bulambulukufu bwazo. Okitegedde kyekireeta omuzimu ogwo gw'emyaka 60 era bwe gumala okulambulula ensonga zagwo ne gukakasa nti ozitegedde gw'omukongozi aliwo omuzimu ogwo oyinza obutaddamu gulaba ne bwe mukuba eŋŋoma zitya. Omuzimu ogwo guleetebwa sipeeso gujje gulambulula ebyaliwo era bwe gumala obirambulula nga tonnabikwata era mu ŋŋoma eziddako gusobola okudda ne mu ŋŋoma ez'okusatu gusobola okudda. Bwe gulaba mubikutte nga ne Ssenkulu gye muli abikutte bulungi omuzimu ogwo oyinza obutaddamu gulaba gulonda omusigire ne wajjawo jjajja wammwe omulala n'avuga siteeringi nga nagwo muzimu. Kati kansubire nti yabuze ekibuuzo kino otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.